Essula ya 24. Mukama yanjolesa, era laba, ebibbo 2 eby'ettiini ebiteekeddwa mu maaso ga yeekaalu ya Mukama. Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni ng'amaze okutwala nga musibe Yekoniya mutabani wa Yekoyakimu kabaka wa Yuda, n'abakungu ba Yuda wamu ne bafundi n'abaweesi okubaggya mu Yerusaalemi, era ng'abatutte e Babulooni. Ekibbo ekimu kyalimu ettiini nnungi nnyo ng'ettiini ezisooka okwengera, n'ekibbo ekyokubiri kyalimu ettiini mbi nnyo ezitaliika kubanga zaayinga obubi. Awo Mukama n'aŋŋamba nti, olaba ki Yeremiya? Ne njogera nti, ttiini, ettiini ennungi nnungi nnyo, n'embi mbi nnyo ezitaliika kubanga ziyinga obubi. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, ng'ettiini zino ennungi, bwe ntyo bwe ndirowooza abasibe ba Yuda be nasindiikiriza okuva mu kifo kino okugenda mu nsi ey'Abakaludaaya olw'obulungi. Kubanga nditeeka amaaso gange kubo olw'obulungi, era ndibakomyawo nate mu nsi eno, era ndibazimba so siribaabya, era ndibasimba so siribasimbula. Era ndibawa omutima okummanya nga ndi Mukama, era banaabanga bantu bange, nange naabanga Katonda waabwe, kubanga balikomawo gye ndi n'omutima gwabwe gwonna. Era ng'ettiini embi ezitaliika kubanga ziyinga obubi, mazima bw'ati bw'ayogera Mukama nti, bwe ntyo bwe ndigabula Zeddekiya kabaka wa Yuda n'abakungu be n'abafikkawo ku Yerusaalemi abaasigala mu nsi eno n'abo abali mu nsi y'e Misiri. Ndibagabula okuyuguumizibwa eruuyi n'eruuyi mu nsi zonna ez'abakabaka bwe zenkana olw'obubi, okuba ekivume n'olugero n'ekikiino n'ekikolimo mu bifo byonna gye ndibagobera. Era ndiweereza ekitala n'enjala ne kawumpuli mu bo okutuusa lwe balimalibwawo okuva ku nsi gye nawa bo ne bajjajjaabwe.